tamuwadde asunguwala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa minan nasi man ya'budu allaha ala harf, mu bantu mulimu asinza Allah nga amusinziriza kuki ala harf, abeera ku harf. Kitegeeza olaba wano singa oyimirira wano bwoti nga kaweddeyo sawe nakyakako kyekiddirira sawe n'ogwayo. Waliwo abantu abasinza Allah nga bali kawuzi. fa in asaabahu khayrun itma'anna bihi, bw'abanga ayina ekirungi kyamuwadde Allah kyamuwadde, itma'anna bihi, atebenkera. Butuufu Allah njagala angabiridde ebyabinyumya. Allah njagala wallahi. Naye agamba nti wa in asabatuhu fitina, betugamba omumuleeteramuko kigezo kitono nnyo bwe kiti, inqalaba ala wajhi, akola ki? Akyuka. Nange ebyonze bya Allah mbivuddemu. inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah, khasira ad-dunya wal akhirah. Ad-dunya musaze ne akhirah nekola ki? dhalika huwa al-khusran al-mubin. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي, الله بابا مود أسيما بابا ممي سخيطه. أقول لك نبي مسابير الدو متفانا نواج alwago asabira, alwago asabira edduwa omuntu asinze ebintu ebyo byogeddwa. Yagamba nti ta'isa wantakas, ta'isa azikiridde, asaliddwa, wantakas n'embeera ze zonna zikyuke. Allah amwonoonera obulamu bwe bwonna, bw'obanga kyekigendererwa kyo n'obulamu bwe bukyuke. Naga nti wa idha shika falan takash, n'eriggwa nga bwe liba limufumise, njagala atuuka ku mbeera nga tasobola ddejjamu, nga n'eriggwa bwe liba limufumise, amalako olaba nemujje mu nnyambe mulijjemu, ayinza okusula nalyo nga tasobola kukola ki? Naye nga lifumise ye. Ay idha asabatuhu shawka falan takash, ay dua alayhi. Nabbi yamusabira edduwa, nsaba Allah omuddu oyo aleme kubanga talina kyasobola kukola mu nsi muno. Mukitegedde nga teyeesobola. Manyi omuntu okubanga teyeesobola, teyeewanirira, asinze sente, asinze engoye, oyo nga bw'aba aweereddwa Allah bw'aba amuwadde, bw'aba tamuwadde busungu bwe buyingirawo. Ate Allah n'ayogerako ku muddu omulala n'agamba tuuba li abdi, yesimye omuddu, akhidhun bi'inani farasi au bi'anani farasi fi sabilillah. Tuuba, muddu ono Allah muwa obulamu obulungi ku duniya ne ku akhira. Muddu ki ono? akhidhun bi'anani farasi, akutte omuguwa gwaki? Gw'embalaasi ye, fi sabilillah, ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. ash'atha ra'sa, enviiri zonna zikoze eki?
ash'atha ra'sa enviiri zonna zisensuse zonna talina budde busanirira nviiri mukubarrat qadama ebigere byonna bijjudde enfuufu talina na budde bunaaba bigere kitegereke naye nga teyeefaako talina bya ku duniya ye wabula akutte embalaasi ye ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala fala yubali binafsi teyeefaako wa ahammu shay indahu ensonga esinga okuba enkulu gyali ibadatullah wa ridallah kusinza Allah na Allah kola ki kumusiima omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba byalayogera ku muddu oyo yagamba nti ash'atha ra'sa mukubarrat qadama in kana fi saaqa kana fi saaqa bwaba mujje abakulembedde kitegerekeka oba bantadde mabega oba bantadde wa wonna woba mutadde takola ki oba ndi mukulembeze oba bankulembera ye takola ki tabifaako ebyo yani annahu la yubali ayi manzila tafaayo wonna womutadde khalas atambula nakyo bwekibanga omukulembeze amugane nti waliwo enkwagala wano wonjagala nti khalas twali busibu era nze gosseeyo eyo nze gosseeyo kitegedde emunyooma kitegedde omuntu agamba nti munyooma nze gosseeyo nze nakubutuula wano ku mwanjo ndi mu bantu ab'ebitiibwa abagulumizibwa naye ono nabbi saa salama gwayogerako ono tuuba saba Allah amuwa obulamu obulungi ku duniya ne ku akhira nga ye tafaayo wonna waabaali ng'asobola okuweererezaawo obusiraamu aba mweteefuteefu mubitegedde falhasil anna min annasi man yushrik billah wa huwa la ya'lam mu bantu mulimu abagatta ku Allah naye nga tebamanyi nti bagatta kwani wa anta ya akhi idha ra'aita ad-dunya qad mala'at qalbak ganda wange bolabanga edduniya ngejjudde mu mutima gwo wa annahu laysa laka hammun illa hi toyina kirala kyotunuulidde mu nsi okujjako amagezi go gonna okulowoozako kwonna buli kimu kyonna hatta nedduwa z'osaba okoma ku kigambo kimu rabbana atina fi dunya rabbana atina fi dunya hasanata ekyokubiri gwe kikyongereko nze nkomyawo naye wama lahu fi lakhirati min khalaq wallahi nga kunkome talina yadde mugabo ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا تيكو gwaki kati gwe okubanga buli lwe weebakira ku duniya n'okuzuukuka ozuukukira ku ki ku duniya fa'lam anna fi qalbika shirk manya nti mutima wo mulimu ki akalwadde mwekali bwe baleeta akapima tawhid bwe baleeta akapima ki kazuula nti mulimu okyalimu kashiriki mwekali kashiriki mwekali لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار ويدل لهذا أن يحرص على الحصول على المال kiba kitegeeza nti ye muntu okubanga alulunkanira okufuna ki okufuna sente tekiri haramu tekiri ki
tekiri haramu, kirungi. Bimu ku bintu Allah byatukubiriza tunoonye duniya. Ne bwoba omaze ejjuma kitegedde totuula mu muzikiti. Idha qudiyati ssalatu fantashiru fil ard, ssala oluggo mumusaasaane mu nsi mukole ki? Wabtaghu min fadlillah, mugende munoonye ebirungi bya Allah mujjo. Naye wadhkuru llaha kathira, teweerabira yadde oba nkugambye okuginoonya, naye jjukiranga nnyo Allah, jjukiranga nnyo omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ono omuntu alulunkanira edduniya la yubali sawa bilhalali aw bilharam, yatafaayo ejjidde muki? Ekkubo lyonna mwebejjidde. Walladhi ya'budu allaha haqqa, oyo asinza Allah mu butuufu, la yumkin an ya'khudha almal bilharami itlaqa, tasobola kutwala maali ya haram itlaqan obulamu bwe. Lwaki? Lianna alharama fihi sakhtu llah, haramu erimu Allah okukola ki? Okusunguwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Walhalalu fihi rida llah, ate nga halali mulimu okukola ki? Allah okusiima. Mukimanyi bulungi nti mu bantu waliwo omuntu nga ye atya obwavu ne bwe kiba kimwetagisiza kulya haramu amulya olw'okutya ekitonde ki. Ne wabaawo mu bantu kitegerekeka ng'oli atya haramu ne bwe kiba kimwetagisiza kusigala nga mwavu. Mwekitegedde enjawulo. Waliwo omuntu ekaida abantu bagikozesa nnyo okufa mfessasi, ekaida hadisi mugiwulyako, okufa obwavu. Ogwo muteeko gw'abantu weeguli. Ne wabaawo omuntu ng'agamba nti nze okuyingira omuliro, sigala n'obwavu bwange naye nga siyingidde ki? Muliro. Kati abantu engeri gye balengeramu ebintu yanjawulo. Kitegedde gwe mulembe gwe tuwangalirako olwaleero, nga singa okeera ku makya n'olonda akakadde mu kkubo, n'olonda ki? Kwe kyokulabirako. Nojja n'onyumizaako munno, nalonzaawo akakadde naye gundi namusanze nenkamuddiza, nakamuwadde nyiniko. Ensi ekutunuulira etya wangi? Naye wallahi tolina magezi. Mungu aleese eriziki. Golomanyi lwaki azimugjeeko n'azisuula gwozironde? Omuntu ayinza okusala kupalapala nyaawo, kati gwa addiza oli gwo musiru, oli fala, era bw'otyo bw'olifa toligaggawala. Aziridde ye mugezi. Era oswala n'omuga yahe nange ndi bubi mpaako, n'omusaba n'akugulira ecupa ya soda naawe weegasse mu kunywa omuliro. Weegasse akugulidde ki? Soda. Agenda ogula ne kiro y'ennyama zikabadde kawera akasinga, n'ogenda okalya naye olya muliro mu lubuto lwo. Wakhasata ng'omaze n'okutegeera munnaze anoonya, wallahi nsudde sente zange nesimanyi oyo nsudde. Nsuddewa naye nga yazironze yennyini oyo, nga sinnazirabako. Ani abadde akuva emabega?
oba toyise wano wekebere kwata mu nsawo munno omutawanya kubanga kimanyikiddwa bulungi omuntu bw'abanga alina ekimubuzeeko kitegerekeka agamba nina wentadde awalala naye ngaensawo ye yennyini gye yataddemu zibuze naye takakasa nti zikoze eki aligo buli omuganga kwata mu nsawo oddemu okebere wallahi amagezi gamugaddamu okwate temuli gwetola temuli mungu ngaakugeredde sente nno nyingi la hawla wala quwata illa billah qillatu lamana obwesigwa biki byonna byonna kati omubaka sallallahu alaihi wasallam akulaga nti omuntu yenna asinza allah mbutuvu omusinza la yumkin an ya'khudha almala bilharami itlaqa tasobola kutwala maali ng'amanyi nti siki lwaki kubanga akimanyi nti ekiva mu haramu allah kusunguwalira ekiva mu halali allah kola ki walinsani alladhi ya'budu allah haqqan yaqulu la yumkin an akhudha almala illa bitariqatin wala asrifuhu illa bitariqa shekha atugambye nti omuntu ddala omusiraamu mutuufu asinza allah mubutuufu obwomusinza yakugamba nti nze sikwata maali okujjako nga ntegedde weeva ate era sigisaasaanya okujjako nga mmanyi nti nja kukola ki nja joogerera kitegereke nja kwogera ensaasaanya nagisaasaanya atya ezambye nakaveera osibe akati bw'oba osiba obeeko ebigambo by'olaamiriza kitegerekeka amannya g'oli ogamanyi sooka ofune amannya ge oyo wa sihiri tasobola kulaamiriza okujjako ng'amanya amannya go bulungi era obukumu ku bubonero bw'omulogo kwe kutuuka n'akubuuza bakuyitaani nze bampita gundi eddala taata wo bali bamuyitaani ate maamawo omuntu yenna akubuuza taatawo maamawo ng'ogenze kujjanjaba akabonero akalaga nti oyo mulogo kitegedde kubanga akujjanjaba tewali bwetaavu bwakumanya bakaddewo mannya gaabwe biki ne kati ono alina kyayagala okukola ekyaki okuyita bakariinu kariinu mumutegedde emizimu gyabali abaafa bonna bayita abakoowole bonna emizimu agiyite kitegereka batandika okukola kyebayita sihir yani kati ne bakukyusa ebirowoozo biyinza okujjirana ku mwami na mukyala nanga nenga bano baagalana nnyo kikyakola n'agenda eri omulogo n'agamba njagala baawukane n'agamba genda onoonyeza ekimu ku bintu ebimukwatako ku mubiri gwe bisooka ku mubiri gwe genda onoonyeza ekimu n'akola kaweefube oba afuna ka t-shirt ko komunda oba akawale kakomunda oba okufuna ki baagala nnyo ebintu ebyo ebivudde ku njala nviiri nga bwe baaloga nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi bamulogera mu nviiri n'ekisanirizo kyeyali akozesa kati ayinza okulemererwa ono ayagala okutuusaako obuzibu kikyakola naga nti nedda sina bwe mutuukako tosobola kufunayo mukozi waka bano abakozi bawaka muweyo mutwalo ne bajja bawa omukozi wo awaka omutwalo najja akwata akantu ko n'akawaayi kitegerekeka
bwamala okukawaayo nga bamuwadde omuntu oyo yamanyi tebinkwatako ye bamaze omuwaki kibula nti omuntu ayitibwa omulogo aba mubi nnyo nettawuba ye teriyo kutta busi mulogo kizibu okugamba nti abuvuddemu omulogo bwakwatibwa darbatan bisaif kitala kyekikola ku nsingo ye kale bwetujja obbiraba insha allahu taala nabwekiramu at least mumwezi olina okunywayo omusayi gw'enkoko togufumba wabula olembeka n'okolaki ebintu bingi nnyo sheitaani zebiragira abantu okutta omukago okutandika okukola ki obakolera kati waliwo gwe agendayo bakulogere newabaawo oli yennyini atuula muki akituulamu onazze awali omulogo oyo nabbi saa salama alina byakwogerako kitegedde man ata sahira omuntu yenna agenza awali omulogo oyo nobaako kyonna kyomubuuza ntunulaamu naye sibitegeera ennaku zo tebitambula nabaako byakunyonyodde ndaba wano waliwo akutawaanya ono gundi omuyita otya oyo muganda wange nooza akuli bulungi omulogo ye kwawula bantu kyekigendererwa ki kwawula abooluganda babadde obumu gyewandiddukidde akubuuse oyo gwakugobako kitegerekeka eyandibadde akuwa amagezi nti oyo nakubba asooka nazizikayo naga oyo yasinya abasajja balina kyebayita ozanya nedduniya sheekha akinyumiza mumanyi mukwano gwange bagenda okumaliriza okuziika ono nga noli wakoze eki kitegerekeka buli lwomala okusaala wabaawo abakulinda buli lwomala okusaala kati olina okubanga buli kiseera kyonna oli bulindaala waliwo abakulinda nga weebase olwegwawo bwoti pa nga bakussa ku limoti balwanagana kukima kariiniyo kati bwoba tewasomya bikaari kariiniwo bamutwala bwe bamutwala gye bamututte mu balogo nga bamubuuza kitegerekeka n'abanyonyola buli kimu kyonna alina pulaani eno yagambye agenda kugula poloti eri agenda kuzimba agenda kukola biki zonna puroguramu ze zonna ne bazikugjako okera ku makya nga puroguramu zonna bazisanguddemu kompyuta bagisangudde bagiye kintu ekyo alowoozaako kukikola naye bwalowoozaako olwedde wali omaze okukisalawo ngaogenda kukikola naye bakoze eki kati bwosoma essuula ezo bajja kuyita mulogo oyo tasoboka mulogo kubanga bakugezaako ne bakola ki ne balemererwa ebiseera ebisinga omuntu gwe bayita nti oyo mulogo kitegerekeka ebiseera ebisinga nga musiraamu mulungi kiba kitegeeza nti bamugezaako ne bakola ki حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله. نعم طيب bolonda ekintu ky'omuntu tulina ahkam al-luqta ekintu ekiba kirondeddwa ebirondebwa bya njawulo beziba ssente oba ekintu ekirina omuwendo ekintu kyonna nga kirina omuwendo kirangirwa mwaka mulamba bakirangira mwaka bwekibanga kyonooneka tekisobola kuwangaala bbanga okugeza oli abadde avuga piki n'asuula ekyennyanja ekyennyanja kikoze eki kigudde ekibisi okola otya immo kirekera embwa oba gwe okitwala okitegedde okirekera embwa oba gwe okukola ki okukitwala ekisingako obulungi ki kirekera mbwa kitwala osobola kigenda n'okyeyambisa naye akakwakuliza akaliwo tisenga okitutte okyeyambisizza okiridde ku booda kwotudde enkeera nyine yakugamba nasudde engege yange wano nesobola eguddewa saategedde kakasanga ogenda mumugulira engege endala okitegedde ekintu ekirondeddwa okikozesa naye nenniya tinyini kyolukasita azuuka bwati mba nina okimuddisa okitegedde naam tekirangibwa mu naam
ekyani akyogera yagamba atya gwe gusoose ojjuwulira hadisi eri mu kitabo ki eri mu kitabo ki gaye bekikulu tetusaalira wakati wa gundi naye egamba nti sheitaani simanyi baganda baffe basaalira eyo ndowooza ekikulu kya byonna ebitonde tetulina kuba nnyo nabyo nkolagana nga bwe yabikukweka Allah kkiriza bisigaleyo kitegedde nga bwe yakola ki yabikukweka tobinonooza nnyo tobinoonyereza nnyo nabbi saa salama kyeyatugamba kyetutambula nakyo kyekyokka okuwa ekyokulabirako yagamba totuula mu kisiikirize ekitundu ne kiba mu musana ekitundu ne kiba mu kisiikirize kitegereke ekyo nabbi yakitugaana sallallahu alaihi wasallam nakugamba bw'oba oyiwa amazzi kitegedde somerako bisimillah bw'oba weeyambula engoye soma bisimillah bw'oba tosome bisimillah ebitonde ebikulaba tebikoma mu kukulaba bisobola n'okuyingira kitegedde okuyiwa amazzi mu kinnya nosanga akanyaawo n'oyiwamu ki n'oyiwamu amazzi oba okuyingira mu baitul khala n'otasoma edduwa eziyingirayo kitegedde amma wofunira wuzu nti tewandulawo era bawandulawo kitegedde ekikulu tetukakasa nnyo bigambo byaga ate tetubirimbisa nnyo kitegedde naam awo ojja eddaliiro egamba nti tetusaalya wakati wa mpagi kale tumuleke naam alaikumussalam la basi bi akkirizibwa okukozesa amazzi tekirina buzibu naam طيب ogwo nagwo omusomo mulamba tujja byogera mu maaso inshallah naam
bwe tunaaba tukomekkereza omusomo ku nsonga eno tujja byogera tujja bikoonako. Naam. Sokoleke totuvuga speed. Tayib. Omwami okuwasa mu maka g'omwami ng'akweyisa. Bw'owasaayo omukazi naawe agamaka gaba makolimire. Ekyo sikimanyi. Ekyokubiri, abamu balina abaana, abamu tebalina. Kati nga Ibn Taymiyyah teyawasa na bukyala. Kitegedde obulamu bwe yabuwaayo mu irimu ebyo ebiri n'abita. Kitegedde waliwo kati n'abalala. Naam. N'abasinga baba n'abaana. Naam. Kiki kyennyini kyetusomesezza. Kati gobanga ogenda okuziika toziika bakulabe. Genda nga n'enniya ey'okuziika ng'ogamba ngenze kuziika kufuna ki? Mpeera. Oba osobola okussaawo ekigamba ngenda kuwerekera ku muganda wa gundi. Tekirina buzibu. Kitegerekeka. Naye buli lw'ogenda okuziika n'ekigambo ekigamba banandaba batya nga siziise, ekiba kikyamu. Tugenda kuziika kusiimya Allah atulabe, so si bantu kukola ki? Kutulaba. Kasita okyogera ekyo nga bwe tutera kiwulira akulabye. Genda akulabe. Genda omuwe ku salaamu akulabe. Tetugendayo kutulaba, wabula ekiba kitututteyo mukubagiza. Bw'obanga ogenzeeyo mukubagiza n'omusabira ku Allah subhanahu wa ta'ala mugumye musiba, tekirina mutawaana. Katono nnyo akawula just nniyayo. Kitegerekeka. Enniyayo kasweterera tekirina mutawaana. Ono asobola okuba ng'agenzeeyo n'amubuuzaako nga ye akoze ibaada. Gwe n'ogenda omubuuzaako ng'ate gwe okoze shiriki. Kitegereke. Niya yekyusa ebintu ebyo. Naam. Alaikum assalam. Sameka? Ekusaba musanvu osobola okugatta. Osobola okugatta tewali buzibu. Kubanga already oba mu lugendo. Osobola okugatta. Nedda ekyo si kyekitundu. Ekyo osula mu Kampala. Jasi muli okoleramu bukolezi. Naye kye bagamba nti ekitundu ky'obadde osula kati Kagoma wano. Essala ekoze eki? Kwatidde wano ogenda. Kitegerekeka. Wantogatta. Wantokola ki? Togattirawo. Oba tosala ku swala.
naye ate singa ensanga mu Kampala nsobola kubanga olede mba ndi muki mu lugendo kitekirina mutawaana inshallah. Naam, waliwo ekyokusimba emikono ne wabaawo okuba nti bw'oba osituka olina kusitukira ku maviivi nga giri ku maviivi naye kyetaaga eyakolamu nga tamagumba tegakuluma tolina bizibu. Naye abamanyi baga nti intayassara bw'oba okisobodde. Mugitegedde kibuuzo kyabuuzizza kitugerezeemu situka otya? Si kyekyo, si kyekyo. Kusituka bwotyo mukitegedde. Bw'oba osobodde okusituka bwotyo tekirina mutawaana inshallah. Naam, naye ebiseera ebisinga olina okuba nga ekyokusituka bwotyo mutunula ku ssaawa oba temutunulayo. Naam, nedda tokkirizibwa. Naam, buli ddogo liba shiriki naye si buli shiriki nti aba ddogo. Buli ddogo liba shiriki naye si buli shiriki nti aba ddogo. Otegedde enjawulo? Naam, okufuula bamulekwa bizinensi tekikkirizibwa. Okufuula bamulekwa ki? Bizinensi nga lyedduuka lyo. Kitegedde? Ogenda obakuŋŋaanya osobole okufunirako naawe byokola ki? Kitegedde? Ekyo si kituufu. Bw'oba olina obusobozi omulabirira mulabirire, naye ate si kuba nti okifudde embeera nga bannange mbalina naye ng'ate gwe okola ki? Gugenda n'obajjayo gye bawe. Oluusi nga basobola n'okulabirirwa gye baba, naye olw'okuba gwe olinamu ma'arib ebigendererwa ebirala n'oba nga okikola bw'oti, ekyo tekikkirizibwa. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.